twaniriza mu makaaga gwe Mukama, twaniriza mu baana baffe Mukama, twaniriza mu mirimu gyaffe Ayi Katonda waffe, twaniriza mu byonna byonna ebitukwatako Ayi Kabaka wa bakabaka, twaniriza mu ggwanga lyaffe Ayi Yesu waffe, cyangwa ovuge mu ffe Mukama, cyangwa ovuge taata mu mitima gyaffe Mukama, taata jangu osangule Mukama amaziga Mukama, otusangule ennaku Mukama, otusanguleko Mukama amabanja, otutteko Mukama ebibugu byonna byetuze twekisa Kabaka wa bakabaka, otusumulule Mukama, sumulula buli njegere zonna zonna Mukama, ezaalako ezekisiige Mukama, Mukama ezasiba abaana bo Mukama, abaali basibiddwa Mukama mu njegere Mukama, ez'obutamiivu Mukama, taata obasumulula Ayi Katonda wange, enjegere Mukama ez'amabanja Ayi Kabaka wa bakabaka, enjegere ez'ennaku Mukama taata tuzikukula amataka leero, olinnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, taata tuzibaddewo ab'eddembe, Mukama otuzze bujja Ayi Kabaka wa bakabaka taata, gwegwe tuzze okunoonya Mukama, gwegwe tuzze okunoonya eggulu n'ensi, kubanga gwasinga byonna Ayi Kabaka wa bakabaka taata, tekikisinga gwe Mukama taata, tuzze mu kifo kino Mukama, nga tuzze okunoonya taata, tuzze okuyimusa Mukama, taata nga tuzze okuzirira Ayi Katonda wange, tuzze okutendereza erinnya lyo Mukama, kubanga tekikisinga gwe Ayi Katonda, nannyini ggulu n'ensi Mukama, bwe yatonda eggulu n'ensi Ayi Kabaka wa bakabaka, n'oliteeka ku mpagi Ayi Katonda wange, tendera kusinga Mukama, oli w'amaanyi, oli mukulu Mukama, otenderezebwa okulumizibwa olw'ekitiibwa. Kale tukwaniriza mu kifo kino amakya ga leero Ayi Katonda wange, leka okutendereza n'okuyimba Mukama, kwonna bwe tugenda okuweereza Ayi Katonda wange, tutugenda kusaanidde mu maaso go Ayi Kabaka wa bakabaka. Tukwebaza Mukama, tukuwa ekitiibwa mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu atusabidde, amiina. Haleluya, amen. Engalo, engalo, engalo. I'm gonna tell you tonight, I'm gonna tell you tonight.
okusinzibwa tenderezebwa Yesu osaanidde Yesu kwebaza Mukama Katonda wa Isirayiri otenderezebwe nga Kabaka nakwebaza nga Yesu osaanidde omwana gwendi nakwebaza nga buli lunaku luyita abantu olubasula tubayise ku mmotoka nga waliwo omusajja gwe batwala owaboda nga yenna nga waliwo omusajja atulabaka naye nga amwekutteko bwati nga yenna ajjudde ebiwundu yegamba kale nagambye owaboda yabadde atwala ne mugamba kale laba tokyakoola Katonda we aliko oli atudde buli yeekutteko we weekutte kwani Yesu mu kaseera ako olaba obulamu bugenda weekutte kwani n'olowooza abaana bo bogenda okula n'olowooza esente n'olowooza ennyumba yo niniwirabira gy'olaga nti bano obalekawo naye Katonda waabwe akyalinawo naye gwe gy'olaga olagawa tuzukka ku makya nga olwezukka ku makya neebaza Mukama olw'olunaku olw'abampadde kubanga si kyatteeka nti olina okuzuukuka buli ku makya waliwo abafiira mu biru waliwo abafa nga bavuga buli omu Mukama yamuteekerateekera olunaku lwe n'engeri gy'ali musisinkanamu naye gwe weeteeseteese otya ate atulaga obulungi bwe buli lunaku lwakuba ki expectations zaffe ziri waggulu nnyo nebyatukolera wano ebyamutetetukira naye nga ye asigala mulungi mu buli mbeera asigala Mukama
gwange eddoboozi lyo lyonna neewaayo kusinze leka mukama awulira eddoboozi lyo nga weewaayo oli mukulu yesu oli mukulu neewaayo gy'oli taata neewaayo kusinze okusinza neya mutima gwange Rebotara baraga gaswaya bakaba sariri bayaga dinibaye. O dara baraga sariri marika baga sariri. Rebotara baraga gaswaga kabaga sariri baye. O swaya kama maga sariri manana batiri baye. O sari domana kwendiga Yesu. Tunakwebaza wenda kutakwesuza. Ezobola kubakwa Yesu. Oli kabaka, oli kutukufu. Otendereze wenga Yesu, okulumisi wenga Mukama, tunakwebaza nenda kulakwezo na Yesu, osalide Yesu, okulumisi wenga Mukama, erinnya Mukama kulera ly'amaanyi, Mukama tukwebaza, Mukama tukwagala, tunakuweereza ngayo Mukama, tunakwesiga ngayo Mukama, tunaziba n'omusaayi gwo Yesu, twayoyolebwa Mukama, n'okukula abaana ba Katonda, Mukama tukwebaza, Mukama osalide, omwana gwendiga, rebose libalyararababa yakagababa yerereberiba yereberiba, remotaraba yaragazoliribaye, remotarabaragasariribaye, reze libalyararabaragazoloroba yerereberiba yere, remotaraba yakagabagazwa yababa yerereberiba, remotaribalyararabaregozoliriba yararaba yere, remotarabagazariba yakaberiba yere, osalida Yesu, Mukama tukwebaza kyakugwale, tukwebaza Yesu, osalide mwana gwendi, osalide Yesu, osalida mwana gwendi,
Bible yegamba nti ensi n'okujjulwa kwayo byonna bya Mukama. Ensi nga bw'ogiraba bw'eri ennene ng'eringa etakoma, naye nga bw'eri n'okujjulwa kwayo byonna bya Mukama. Essente zonna ze tulina, amayumba gonna ge tulina, emirimu gye tulina, abaana be tulina, abaami be tulina, abakyala be tulina, bonna ba Mukama. Njagala ofumiitirize ku bulungi bwa Mukama. Mu nsozi eyo Katonda abeerayo, mu biwonvu kyolaba nga wali enzikiza Katonda abeerayo, mu nnyanja Katonda abeerayo. Kama tukusinza tukugulumiza mwana w'ensi. Webale Yesu, webale Yesu, webalayo, webalayo. Tunakwebaza n'ennaku zaffe. Mukama nga bw'ali omunene bw'ati nga buli wamu abeerayo, naye bw'olokoka atuula mu ggwe. Era kyemanya okusoomooza oba oli wano nga tolokokanga, nga n'omuwuliza n'abakujja gwe jjukka tukojje wano mu maaso, tukojje kubanga oyo Katonda waffe gwe tubulira, oyo Katonda waffe gwe tuzze enkya ya leero okusinza. Ye munene bw'ati nti newankubadde buli kimu kirabikanga ekiri bwekityo nga buli omu agamba kiki ekiddako, naye ddala bazzamu amaanyi enkya ya leero nti Katonda atudde mu ggwe w'amaanyi. Tewali mbeera keba efaanana etya, keba efaanana etya gyogere. Omwana ewaka akusobedde, omwami akusobedde ng'omukyala, viizi zibuze, rent ebuze, bizinesi tetambula bulungi, olina omulwadde waka oba maama wo oba mankowo, waliwo omulwadde ali ku kitanda, weeralikidde nti essaawa yonna bakukubira essimu, oli wano naye ogamba nti essaawa yonna ndoza essimu egenda kukuba. Buli bawulya ka message ng'omanya leero waliwo embeera bw'etyo, naye Katonda oyo atuula mu ggwe w'amaanyi. Era gwe tuza okusinza enkya ya leero tewali mulala, yoyo Katonda waffe gwe tuza okusinza w'amaanyi. Kubanga erinnya ly'eryo bwe balikoowoola, erinnya ly'eryo bw'olikoowoola ne muba ng'oli mu nnyanja oba mu muliro omungi oba mu kiwonvu oba oli ku lusozi eyo nga bikusobedde, abakumwe tubanga nakuva mu nnyumba nga bikusobedde, weggalidde ogamba Mukama simanyi kyakukola. Katonda waffe gy'ali abeerayo.
Mukama webale. Webale byamagero by'okozesa ekya leero. Abantu b'osumuludde ekya leero. Webale omukazi n'omusajja oyo bekizzaamu amaanyi. Abadde agenda okubibaako naye Mukama okukizzaamu amaanyi. Ekya leero webale ndaba. Webale Yesu. Webale Yesu. Webale Yesu. Webale amaziga g'osangudde omukyalo oyo omusajja oyo wadakaaba amaziga g'osangudde ekyayalo webale obugabirizi obwo obuzze ekyayaleero olinga baletamusuubira naye Mukama ogabiridde ekyayaleero webale Yesu enzigi ezo z'okudda ekyayaleero Mukama webale Mukama webale Nole rwande gwowonyeza ekyayaleero webale tajja kufa naye ajja kuba mulamu ajja kuba mulamu eyo embeera ebadde eremye oba ebadde eremye abasawo oba ebadde eremye abantu bonna Mukama webale kubanga okikozeeko ekyayaleero webale Yesu ekitiibwa n'etteeka ekitiibwa n'etteeka ekitiibwa n'etteeka ekitiibwa Mukama yeebazibwe kwaya mwebale nnyo bakuweeko obugalo nga baddayo Mukama oli mukulu Mukama oli wabuyinza yoyo Mukama gwe tusinza ekyayaleero bannange tewali linnya ddala tetulina amanya gaffe nze Kasala n'erinnya lyange teririna amaanyi gali mu Yesu ali mu nze naawe olina erinnya lyo naye teririna maanyi naye Yesu ali mu ggwe yalina yakufuula ow'amaanyi Mukama yeebazibwe tusanyuse nnyo bbala mwebale kujja mwebale Mukama kubakuuma Mukama abakuumye atya Mukama mukulu era nga bwe nagambye ebyokusoomozebwa byo bibaawo era mu wiikendi okimanyi waliwo asoomozebbwa naye ekyo kijjaawo nti Mukama asigale Mukama asigala yeerani okusoomozebwa kwama amafuta gabuzi eboka yakusiseeko mu wiiki awo n'owulira ng'oswadde n'odduka n'akadomola ku sheero oba ku ttoto banna ebintu ebiri naye Mukama asigalayo Mukama omwana bamuzizze waka tamwe n'atera okuggwako naye kibayiwala abazadde abamu tezinaggwayo kyekyo n'enjala okuuzemu amaanyi ow'Oluganda nti Mukama oyo atuula mu ggwe w'amaanyi bizo zijja kulabika nga tamu tenaggwako omwana oyo ajja kusoma ate amaleko Mukama okwaniriza mwenna mutira era amanya agange be Michael Sekasala omusajja mufumbo kyala mukasobodde ku by'olunaku olwaleero ninjagala nnyo Mukama mwagala oyinza okulowooza nti nze naye njaawo tewali binsoomooza gyebiri naye temanyi atuula mu nsi
wa maanyi bejja bitya nze mmanyi ntakunya mukama yebaze tubaniriza mwenna jakwaniza obujulizi omuntu omuyeka bwati omugwati ndio terakuta babiri basatu naye olw'obudde njala omugwati mukama yebaze sakamba twali mukama yebaze mwebale kujja nebaza mukama kale tusooka emabega kaawo waliwo challenges nyingi ezanyagalamu mwana mwaka wakutandika lunaawo zizimwagala n'ebyo ku bingi soka ngamba n'okugamba tebaba sogeindeko n'okuweereza wali nate n'entuulaawo era sina maanyi kaliko okubuuza Katonda naye kiki akijja ne bitambula omulimu wakaawe kimu kiri awo kama nagamba naye kimanyi nti kikyokola kimanyi nti omuweereza wange etulina kyokola ngamba etanga okubeeraawo nga mbeeraawo nga naye ngaomutima gumuwuliza okuweereza nakatandika okuweereza tandika kujjako tegekijja wano tegeka obutebe muwuliza okulowooza nti jalo okuba matayire tugenda ku makyali mujja musimula obutebe wano simula emizingalo gino mujje mutole mu kifo ekinyirira amiina naye ngale Katonda ng'akola ennaku zino nasooka nenva mu kifo kye nali mpangisa nga mpangisa ku muntu bitwala ana naye nga mukama mpulira njagala guno omwaka abeeko wantwala njagala kwetongola nengenda nempangisa ekifunga kya $1.5 buli mwezi naye kwali kukkiriza nga sinenge zigenda kufa mukama n'akimpa awo nafuna obuzibu bino obugiri naye mukama ndayenga atandika okwekola ennaku nali sikyafuna mirimu contract nga ziri waggulu wa $10,000 engera $3 omwezi ogugwamu nga mukama n'ekiki naye ndabika Katonda ng'atandika 10 genda okulaba ofunye 8 mu 5 genda okulaba 10 mu jangu kano nebaza mukama olwekyo kyanebaza Katonda naye nakatibye waka nakatonoto naye nakakuwenga nkativi nakakonye naye nga tekanvaako mamange nampula esimu byajja Christmas nangamba tivi yange yafa onse omanyi oba yafa ojja kuddayo nini so nenkima bwe yali addayo n'addayo nayo netubeerawo naye nga mbaganiriza byali awo tebikola singali tulina tivi ate mpuliraawo busobola oyagala kulabako amawulire biki naye nali ndi awo munaayi nangamba kati njagala tivi nalabira nga omukono gwanankulira nali nsiwote tivi natigolo nagigula nga nene erutina yesu gikozesa ebyawo nagitereka oba nakiguzaani koze njagala kusente nti nagamba gwe jangu ogipiikingi nogasinafuna kashi nagamba you just come for the tv ngira nenona tv ngitwale waka nebaza mukama kama akuru haleluya kama yebasike amina dakwaniza omusumba waffe olusonse buguzi tatubuzeeko era abeyo obugambo gambo butono naabo wanaabawa alukeye ayaniza omubuzi wonaku musumba waffe kosa haleluya tukwere kuba mwami sakasala mu ngalo obulamu bwe tajja mumalirizi neweerayo ddala mukama tutumwebaliza mu saavisi yaffe eno ey'Oluganda muwala nnyo okujja abanyabo ne bassebo mukoze bulungi nnyo 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 ddala Diana you've come musa omukono kale otuwubireko tumanye nti nowooli amiina wana mukama twomukisa ne mwennyini mwenna mwebali nnyo okujja banyabo ne bassa ku kituufu tuza okusinza okwagala mukama n'okumuwa ekitiibwa kimugwanidde nga bwe kirina okubeera twagala genda mu kigambo kya Katonda njala kuyita genda okubuulira naye nga sinaba bagenda mu kigambo ekyo njala ku just to bring up to speed tubategeeza emwedde mu kanisa mu weekend etambudde twafunye amawulire amabi omu Oluganda waffe asabira wano Dennis Ochola yafiddwa taata wejjo ewaabwe eggulu naye tumuteeke musaala mukama amuviireyo era mmanyi nti n'omukama wa kisa ng'ate abaamwagala nnyo ali ku mukutu gwaffe ogwa GFM platform obanga toliiko tutegeeze obenga kwoli tulina tukwangire naawe okubenga twegattako twegala okubaza mukama nti nno tubadde mu masomo gano aga stewardship oba obuwanika right obuwanika obulungi tube nno tuli beesimbu mu byensimbi nga twebereddeyo ddala
tugaggawale ng'Oluganda Dennis bwawadde obujulizi nti Mukama alaze okukola ki okumuviirayo. Bannange tuweze omusomo guno kubanga mulungi nnyo. Mukama ayagala okulaakulanya gwe. Nali mbagamba nti wiiki emu omusomo yali agamba nti Mukama leeta abasajja balina ku ssente bajje mu kanisa mwe bate ku ssente. Mukama n'amugamba naye abo bali mu kanisa bennyini yaabwe basajja n'abakazi bagagga basabire Mukama ajja kubayimusa. Era nange esaala gye nsaba buli lunaku kinoomu ku mugamba nti nze musumba nsabiranga ngaggawale mpeereze Katonda n'olw'ebyo ensimbi. Kale ekisembayo twebaza Katonda. Eno wiiki ewedde badde ya byamagero. Mbuuza ki ekyabaddewo? Mbuuza nnyo ki kyabaddewo? Twatandise okuzimba ekkanisa yaffe eno. Kigenda kubeera kinyuvu ddala. Mashini yayingirawo ku lunaku olwokubiri ntandika okusima ate ebinnya mu musingi mwennyini lwaki tulabutekamu kakalina akaffe waggulu wali ng'abamu kumwe mubeera eri waggulu nga babeera wansi n'enjiri egenda mu maaso. Kati tugenda okusaba Mukama atuwe kutaga cash. Twagala ki? Cash. Twagala ogula emitayimbwa. Omutayimbwa tugenda kukozesa T20 kwekananga eno stand ya speaker egyolaba bwetyo ogumu ku gyo T20 naye maama omutayimbwa gumu mpala 13 niyo mugamba njagulayo gumu njagulayo ebiri naye ogulayo 3 ekkanisa Mukama egenda mu maaso. Gamba nti amiina. Twebaza Katonda Mukama ali kumeri lwaffe era tumanyi kuno ekkanisa eno myezi nga 2 erina okuba ng'eyimusobola. Gamba nti amiina. Kubanga kisoboka okudde muolo kafukunaye boda yiseewa tekutawaanyiza kubenga tuli wall carpet nga akawewo kakufuuwa kwe. You know that kind of thing, eh? You know, natusinza Katonda Mukama yeebazibwe. Kale tugatte ngalo zaffe wamu kwanza omulizo njiro olwaleero Aunt Margaret Ojara. Amen. Come on. Glory to God. Good morning, church. I thank God for each one of you. And thank you for coming to the house of the Lord. Amen. Amen. Are you glad you're in the house of the Lord? I am glad I'm in the house of the Lord. Amen. Amen. Again, I don't take this for granted. I want to thank Pastor Godson for allowing me to come and stand before you and continue with our message on stewardship. I believe the Lord is blessing each one of us. Amen. I believe the Lord is talking to each one of us. And God does not bring a message in vain. It means it is for such a time as this. And may we receive gladly. May we receive as from the Lord. Because indeed it is from God. Amen. 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 I'm glad to be here. As Pastor Godson has mentioned, my name is Margaret. And I'm glad to be in this church. Amen. And this is our third sermon. Amen.
Thank you so much, choir, for the wonderful Amen. fellowship we have had this morning. I felt the Lord, I felt the presence of God here. And you know, it's so amazing that sometimes we feel mega is the best. Big is great, but small is good. When we are intimate with the Lord, when you come to the presence of God and you feel you've been with your God, that makes me happy. When you come to service and you walk away and you feel you have met your God, that feels really good. So thank you for bringing us to God this morning, everyone who has been here. I believe you have enjoyed. The title of my message this morning is the 4 lifestyle characteristics that God rewards. Amen. And I want us to just break it down a little so that we can understand it better. When we talk about lifestyle, it's the way you live, the way of your living every day. It becomes your lifestyle. Amen. And when we talk about characteristics, is who you are known to be. Amen. Who you are known to be, that's your character. Amen. When they ask who is Pastor Godson, what you feel about Pastor Godson, that is his character. That is his character. Amen. That is who you really are. Amen. Lifestyle you can pretend. Amen. With lifestyle you can pretend to be who you are not. But with character, it is who you really are. But when we put these two together, it means our everyday walk of life, how we do things, how we represent ourselves, and therefore how people begin to perceive you. Is what we are talking about today. Amen. 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 And now that we know what we are going to talk about, let us go back to what we did. I am here for 4 weeks. And I want every Sunday to remember what we spoke about before. So that at the end of it all, it is on your fingertips. What we have learned in 4 weeks. Amen. So in the first Sunday, we memorized Matthew 6 and 33. Those of us who were here, can we remember? Can we remember? Yes. What does it say? Let's say it together. Seek ye first the kingdom of God. I want the Luganda version. I'm also learning. Amen. Amen. And we also learned 3 very important points. Do we remember them? Yes.
I want us to remember them. Number one, ekisooka God owns so much. Katonda yenna nnyini kintu kyonna buli kintu kyonna. Luganda. Katonda yenna nnyini ssente zonna. Number two, Katonda yakusobozesa okukola ensimbi ezo. Amina. Number three, Katonda akuwadde obuwanika eri ensimbi ze. Si ensimbi zo naye ensimbi ze. Amina. Amina. Thank you very much. That was the first service, isn't it? The second service was last Sunday. Amen. Do we remember the memory verse? 2 Corinthians 8. Abakolinso ekyokubiri essuula 8 tujjukira. I know my English one. Tell me the Luganda. Amen. Abakolinso bajjukira. Tujjukira nti naye mu bukubi obungi ne mu bwavu obungi baawaayo n'essanyu lingi wadde nga mu bwavu bwabwe. Naye ne bawaayo n'essanyu lingi ate ne bawaayo n'okwagala. Amina. Amina. Thank you. Thank you very much. And then we also remember our 5 points, isn't Era it? twasukwagira ku nsonga 5. Last Sunday we had 5 points to Twalina remember. ensonga 5 zetwayiga. That God is happy when we give in a certain way, isn't it? Katonda atusanyukira bwe tuwaayo mu ngeri zino. So we give when? Nga tuli mu bizibu. Bwe tubeera mu bizibu, Amina. Number 2. Nga tuli mu obwavu bwavu. obuyitiridde, Number 3. tuwaayo okusukuluma ku mbeera zaffe tulina. Number 4. Okuwaayo You understand it? generous, okuwaayo okusukuluma kw'ekyo kye tusobola. And finally, Okuwaayo we n'essuubi. give eagerly. Amen. Amen. N'okuyaayaana. Thank you. Those were our points for last Sunday. And I remember a very important story that we talked about Era here, tulina olugero lwe twayogerako olukulu ennyo. about the rich man Omusajja oyo n'aggagga. coming to visit us in our Era house. kujja otukyalira Katonda. Amen. Amen. And we remember how we would prepare so well for Era the rich tujjuka man. engeri Isn't it? tuyinza okuba nga tuneetegekeramu. But that is what we need to do to prepare for our God, Ekyo kye tulina okukola not just the rich man. okwetegekera Katonda And we waffe. remember that he lives in us, isn't it? Era tukakasa He Katonda already abeera dwells waffe. in our homes. Amen. Atuula mu masekkati gaffe. So we need to prepare and what? And work hard and prepare to please our God. Twetaaga Amen. okweteekateeka tukole nnyo obulaba tusanyusa Katonda waffe. I always like to start my sharing Njagala nnyo with a okutandika story. Amen. n'olugero And tukukolera. my story of today, which I hope you will all remember. Era akagero kaffe akaleero nsuubira nga tujja kukajjukira kakwatagana ku mukyalo omu n'abaana be basatu. Is this woman with 3 children? Amen. Omukyala ng'alina abaana be basatu. She went to the market and she went shopping, but she also brought bananas, Yagenda mu katale okugula rice ebintu for the children. ate era n'ajjayo n'amenvu n'abaana. And when she reached home, she entrusted the older child to distribute to the 3 of them. Bw'atuuka waka n'agamba omwana omukulu agabire abaana bano nga basatu And she gave ngali 6 She gave 6 of them amenvu so that 6 each child was supposed to have 2. nga buli mwana alina kkula abiri Amen. abiri. But before long, she went to cook. Kati ye n'agenda And okukola the ebintu children ebirala. went to play Bo n'abaleka bazannye nga and ate their bali banana. balya amenvu. But soon she had the little girl cry. Nga n'awulira akawala akato nga And kakaaba. why? Lwaki? Because the older child felt like this girl can be cheated. Kubanga omwana omukulu gwe bawubula nti yalowooza nti She's omuwala after all very young. muto nnyo oli asobola So okuyita. the 2 of us, the boys, we can eat Kati baabalenzi ne beewa and let the girl miss. akawala ne bakakawa. So as the child was screaming, the mother heard Era omwana bwe yataaba mamwe n'awulira and she came out, n'avaayo gye yali. only to find that the boys had already eaten one banana, but 2 were still in their hands. Nga naye amalala abiri gakyali mu ngalo zaabwe. And she realized what happened, Era n'alabirawo ensonga that lwaki the boy omwana actually did not give this little girl. ekigaali temuwadde kana akawala
So the mama took the bananas from the boys and Yeah, gave all four now to the girl. So the boys ended by eating just one. What do we learn from here? The boys forgot the instructions. Right. The older boy who was entrusted with the banana forgot the instructions from the mother. Amen. Secondly, the boy forgot that the banana belonged to the mother anyway. And she had the right to take it away from her, from him. Isn't it? Yes. And children of God, here we are. God entrusts us with so many things. And his expectation is for us to do things in a certain way. And when Jesus came, he taught us to embrace his ways. And his ways are the instructions, isn't it? The kind of instruction this mother gave to the son, we have been given already in the word. Amen? So we have our guidelines. We have how God is expecting us to do things. But unfortunately, because we live in a world that has different values, we find ourselves doing things differently. Amen. I want us to look at Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11. Katonda kubanga buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Amina. Mine says, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists. And that he rewards those who honestly seek him. Amen. So our decisions that we make in regard to the possessions that we have, amen, will show our faith in God. Because if we believe Hebrews 11:6, that our God will reward us, then we would seek him, isn't it? And then we would do as he wants us to do, isn't it? Because surely he will reward us, isn't it? If we believe it, we would do likewise, isn't it? But sometimes we do not follow the instructions that we are given. Amen. This is one of the instructions. Amen. So since God promises us in Hebrews 11:6 to bless us and to reward us, let us look at the rewards. Amen. That God gives us. And we look at point number 1. Amen. My point number 1 says, God rewards you if you give yourself along with your gift. If you give yourself along with your gift. Amen. Can we go to 2 Corinthians 8? Verse 5, yes. My Bible says, well, chapter 8 and verse 5. And they did not do as we expected,
so singa bwe nali ndowooza. But they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Naye basooka kwewaayo bokka eri Mukama waffe n'eriffe mu kwagala kwa Katonda. This is a continuation actually from last Sunday. Olulimi olw'enjatako lwe twasoma sabbiiti etandikira We are talking about the Macedonian church. twogera ku kkanisa ey'e Macedonia. When Paul went to the Macedonian church, Pawulo bw'atuuka mu kkanisa ey'e he Macedonia preached the gospel to yabuulira them ekigambo kya Katonda and they received Christ. era ne balokoka bangi. And when they received Christ, Era bwe baalokoka they believed in what Christ spoke to ne them. bakkiriza ekyo Kristo ky'ayogera mu mitima They gyabwe. believed the word of God. Ne bakkiriza Amen. ekigambo kya Katonda. And so they gave themselves first to God. Era bwe Amen. beewaayo eri Katonda And they were walking in these ways. era ne Amen. batambulira mu mbeera ze In the ways that Paul had preached mu to makubo them. ago ga Pawulo ge yali ababuuliridde. Amen. Amen. And therefore they recognized that they were born again. They Era ne were bakakasa Christians. nti Amen. balokole They were Bakristaayo bought for a price. nti era baguliddwa omuwendo. So that was the first thing they did, Ekyo was kye to baasooka give their okutegeera life to Christ. Amen. okwewaayo eri They Kristo. gave themselves to God. Amen. Ne bawaayo obulamu bwabwe eri okuweereza Katonda. And then they gave themselves to the service to Paul Olwo ne balyoka batandika and the okuweereza church in Jerusalem. eri Amen. Pawulo mu kkanisa ey'e Yerusaalemi. They gave after. Ekyo If kyajja they were luvannyuma not born again, if they had not received Christ, they were not going to have to give to the church in singa baali Jerusalem. tebalokose Amen. nga bakkiriza Kristo baali tebajja kusobola ate kuwaayo bye baalina. So the first was they gave themselves to God. Ensonga esooka nti beewaayo And eri this is Katonda. what we need to realize, Ekyo kye twetaaga okutegeera ng'abalokole. that our gifts are not the most important. Nti ebiweebwayo byaffe birabula God bisi is ebisinga more obukulu. happy to have us to himself Katonda Amen. asinga kwetaaga as his gwe children. gwe Amen. ng'omwana we. God wants a relationship with Ayagala you enkolagana and me. ennunamu wamu naawe. Amen. Amiina. Amen. Amen. Because we were all bought with a price. Kubanga ffe twagulibwa Just like omuwendo the churches gw'omusaayi. in Macedonia. Amen. N'ekkanisa y'e And Macedonia. he wants a relationship with us. Ayagala That's enkolagana the most ennungi. important to God. Kye Amen. kisinga obukulu. Kye Then our kisinga gifts obukulu. can follow. Olwo ebirabo byaffe Amen. biryoka bijja ebiweebwayo So byaffe. God will reward us when we give ourselves first. Katonda tetuwa empeera twewaayo And when we come with our So- gifts, because we have given ourselves to Him, He Katonda oba will reward us. tumwewaate Amen. bwe tujja n'ebirabo byaffe ajja tuwa empeera. And we need to remember one thing, that God also judges Era tujjukire nti Katonda alina our lwatunuulira. trustworthiness. Amen. Atunuulira obwesimbu Our bwaffe. trustworthiness in order to trust us. Amen. Katonda atunuulira With His obwesimbu possessions. bwaffe Amen. alyoke I atwesigise think ebintu even bye. from our previous teaching, we have learned that. Era ekyo tukiyize obusobola That God wants bwaffe. to trust us. Katonda ayagala otwesiga. Like this boy who was given bananas to share. The Ng'omulenzi mother ogwo gwe baawa trusted him. amenvu, Amen. maama we yamwesigisa amenvu ago. I always remember myself, like when I'm traveling somewhere, Gezaako okujjukira bwe mba Whether- ntambula nga gye ndaga, up country or out of the country, oba waggulu masengondi oba wabweru I w'ensi, trust the older people alekera obuvunaanyizibwa with the abakulu, responsibilities in my home. obuvunaanyizibwa awakaawo. The things that I would personally do, Yandibadde but asobola okukola because now nga I'm not there, I will trust the older people to do it. alina bw'abeeresigisa Amen. abakulu basobole okubimukolera abatali. Because I've tested them, because Kubanga I have known them, kubanga abeetegereza and I know abana that they will do it more or less the way I would want n'abakakasa it nti basobola done. Amen. okukimukolera naye bwe yandikikoze. And if they should do it differently, Era they bakikola mu ngeri definitely endala. will explain to me why it Balina was okunyonnyola done lwaki differently. Amen. lwakikoze nga bwe yandibadde akyagala So okukikola. I trust them to do that. Era Amen. abeesigisa ekyo. And God therefore watches our stewardship. So Amen. Katonda atunuulira obwesimbu God bwaffe watches obuboneka what we bwaffe, are doing. n'alaba biki bye tukola n'obubiri God byatuwandiikidde, watches what we do with these possessions. n'alaba bye that He has tukozesaamu given into our ensimbi ze, hands. And n'alaba as a bye tukola result, He will trust us or not trust us. n'alyoka Amen. atwesigisa ebintu He ebirala. will trust us or not trust us. N'alyoka Amen. atwesiga oba n'atujja mu So we need to give ourselves first to twetaaga God. okwewaayo emitima And when we give ourselves to God, children of God, it becomes even easier, by the way, era bwe tukola ekyo kitwanguyiza nnyo for us to give of these okuwaayo other things that mu He has bintu bino added ebirala unto us. by'atuwa Amen. by'atuwa. That is why we have Matthew 6,
and 32. yensonga lwaki onnyo olw'amatayo mukaaga asatu mu ssatu Now seek ye first the kingdom of sooka God ononye obwakabaka bwe Amen. mutima gwo and his righteousness. n'obutuukirivu bwe. His righteousness means what? We are doing things right in the way God wants us. obutuukirivu kitegeeza okukola ebintu mu The ngeri righteousness gy'ayagala according kusanyusa. to God, not according to my standard, but according to God's standard. Amen. So seek ye first the kingdom of God sooke tunonye obwakabaka and bwa his Katonda righteousness, and all these other things will be added unto you. n'ebirala binaatugattibwa. And when it is added unto you, ate it ebirala is so easy to bitugattibwako also give back to God. Amen. kitwalira nataata okuzzaayo kwebulayo Because you know where it comes kubanga from, oba okitegeddwa isn't it? That's And you are trusting that God is going to give you some era more. weesiga Katonda agenda You're kwongera trusting that He will reward you. era okimanyi kyagenda kukuweerera You're trusting His word. kubanga He okitegeera has ekigambo kye spoken it, isn't it? akyogedde In era Hebrews okikakasa 11, He has spoken it, that He will reward us. akyogedde ajja kukweerera If obeera we have omwesiga faith in Him, nga tolina okukkiriza okwo He's going to reward us. agenda kuweerera. Amen. But how do you give yours? You might be wondering, how do I give myself first to God? tuyinza okwebuuza neewaayo otya eri Katonda Because we are saying, give yourself first kubanga to tugenda God. tuweewaayo And you're saying, how do okusooka I give first myself to God? katuweebuuza First of neewaayo all, the otya fact that you are a child of God, you have accepted Him as Lord and Savior, ekisookera ddala nti bw'oba nga oli mwana wa Katonda era nga omukkiriza nga omulokozi wo you have already accepted Him. oba Amen. okkiriza But you must walk in His ways. naye olina Amen. okutambula mu How do you mbeera care about your friends? banno obafaako otya How do you care about your spouse? in your omwami wa marriage? mukyala wo omufaako otya omuyisa otya How do you do that? Do you treat them as if they are children of God? obayisa ng'abaana ba Katonda oba nga Amen. And are you serving God in your community? olina obuweereza bw'oliko Where you are, do they see God in you? gy'osula balaba Katonda mu ggwe. Amen. Amiina. Whatever you do, Buli children of ky'okola God, balaba Katonda. it should show that you are putting God first. Kirina okulaga nti Katonda Amen. yakulembedde mu buli By the way of life, a lifestyle. Amen. obulamu bwo bw'otambuzaamu What is your lifestyle? bulabika butya Does it show that God is first bulabika nti Katonda yalikulembedde obulamu bwo or not? oba nedda That is how you give yourself to God. engeri Amen. gy'owaayo eri So Katonda when you give yourself to God, era bw'owaayo eri Katonda then you come with your gift ate to n'ojja Him. n'ekirabo ky'okuwaayo God rewards you. Mukama Amen. takuweerera. That is our number one point. Eyo Amen. ensonga yakusoose Give yourself first, weewe then bring your okusooka gift, n'obulamu and bwo God will be happy with olyoka you. oleeta ekirabo kyo Amen. Katonda n'akusanyusa. Amen. Era I hope we are in the same page. tuli wamu. My point number 2 ensonga ey'okubiri is that God rewards you Katonda ajja kuwa empeera if you accept your personal responsibility to give. bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe It means it is a personal responsibility. obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe Amen. okuwaayo It is your responsibility as a person obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu to give. okubeera Amen. nti owaayo. Let's read 1 Corinthians 16 and 2 verses. Katuyimbe katusome Bakolinso ekisooka essula y'ekumi n'omukaaga oluyimbi. Verse 2, isn't it? My Bible says, on the first day of every week, Bayibuli egamba nti ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti each one of you buli muntu mu mmwe should set aside a sum of money aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa in keeping with his income, nga bw'ayambiddwa saving it up so that when I come, no collections will have to be made. ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa bwe najja. Agamba nti ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa lwe ndijja. Have you heard? Tukitegedde It says each one of you. buli muntu yenna Each one of you should set buli aside. muntu yenna abeeko ne kyateeka ebbali. Did Paul say only the rich members of the church should set aside? Pawulo yagamba nti bannagagga b'omu by'efe bokka be baba bateekateeka. Did he say only those with the jobs?
yagamba bukawuka having a salary should set aside abalina money. omusaala gwafuna buli mwezi. Did you say first pay off your bills and all other things? Yagamba Buy the tusooke food you tusasule need. amasanyalaze n'emmere ne rent tulyoke tu All of those things in your life, then you give to the house ebyo of nabyo God. tulyoke tusaasanyako ensimbi. Definitely the answer to all these questions is a no, isn't it? Because Paul says Kubanga gyagamba everyone should give. buli muntu yenna alina Amen. ekyawaayo. And why did he say everyone should give? Era lwaki agamba nti buli omu? Because the truth is, children of God, each one of us can give something. Kubanga ekituufu kiri nti ffenna abaana ba Katonda buli omu Each alina one of ekyawaayo. us can give something Buli omu ku back ffe to God. alina ky'asobola Amen. okuddisa Katonda. God has definitely blessed us with something. Katonda alina ky'atuwaddemu okukisa. And there's something we can give back to God. N'olw'ensonga Amen. waliwo kitusobola It may not be much, kiyinza okuba nga si kinene. but He's telling you to give what you have. Naye agamba ekyo ky'olinawo What wakkoonya He wa has Katonda placed in your responsibility. kaakuwaddemu obuvunaanyizibwa. Amen. What He has entrusted you with. Ekyakuwaddemu He's obwanika. not asking you to go and pick it from somewhere. Tagambye tugenda okinoonya eri gy'otaakikolera. Look around you, there's something. Bweweetunuulire bw'oli awo. That waliwo is why ky'oli. God is saying, each one of you should Kyava step tugamba mu aside. kyabiri Amen. buli kisokiddwa ku ffe Each alekola one of ekyateekebwa. you should set aside. Buli omu ku ffe It means everyone. kitegeeza ffenna It does not exclude anybody. tekisosola mu Amen. Amiina. It actually also implies N'ekitabo kitegeeza that we should begin to instill this in our children. Amen. tutandikirawo olwokiteeka mu baana baffe Instill this character in our mu children. mbala Amen. yaabwe kibeeremu So that they grow up knowing that they ought to give. bakule nga Amen. bakimanyi nti balina okuba nga bawaayo They need kubanga to give to the work of nga God. balina okuwaayo Amen. eri omulimu gw'ekkanisa. That is the only way it becomes a lifestyle. Ng'engeri yokka gye kijja okufuuka Amen. embeera yaffe. It's the only way it will become a lifestyle even for them. Embeera Amen. gijja okufuukamu mu mbeera zaabwe ng'abaana. Because we also know that the word of God says, teach them the way to go and they will not depart from Kubanga it. ne Bayibuli Isn't it? egamba tuyigirize abaana baffe engeri gye banaatambulamu era tebaabenga mu kkubo. Teach them the way to go and they will not depart from it. Basomese engeri Amen. y'okutambulamu. So let's begin to teach our children the way to go, even in giving. Amen. okulabira abaana In the baffe works of God. Amen. To the work of God. Amen. okukola kwa Katonda. And then we will have a generation that knows what to do. Tusobole okufuna omulembe omumanyi Some of us ekyokukola. are struggling because nobody taught us. Abamu Amen. ku ffe tutawaana kubanga And we are taking this opportunity today kakati to kuno be gwe taught mukisa by gutulinawo God about how He wants us to do these things. Amen. engeri gy'agala tukolemu ebintu. Amen. Amiina. Okay, let's go to point number 3. Ensonga eyokusatu Katonda gy'atuweeramu omukisa. Oba God embeera. rewards you if you carefully plan your giving. Katonda ajja kuwa empeera bw'ossaayo omwoyo n'oteekateeka engeri gy'ogenda okuwaayo. We still get it from 1 Corinthians 6 Mu lunyiriri olwo ngeri lwe tusomye. and the same verse that we have been reading. Olunyiriri olwo Amen. nga 6:2. And we see that Paul is telling us that on the first day of every week, Pawulo atugamba wano nti ku lunaku olusooka olwa buli wiiki it means you have to plan. oteekwa okuba Amen. ofaayo And the first day of every week is a Sunday. Amen. olunaku olusooka mu wiiki wa Sande That is the day you are supposed to bring your what? ng'olina okulabikako maaso What ga you have Katonda put aside. ng'oleeta ekyo kyewateekateeka kyewateekeka That income you have, what you put aside, that's the day you bring it and ky'oteeseteese collect it. Amen. leero lw'okireeta The ng'olwaleero implication here is that the church itself must prepare kitegeeza to n'ekkanisa make a yennyini collection of this, erina okubeera nga the giving of yeeteeserese the people. Amen. okufuna okuwaayo kw'abantu. Pastor, you have a responsibility to Omusumba prepare to collect the giving of the alina people. obuvunaanyizibwa okweteekateeka Amen. okufuna Because God has given you roles in this community which you must fulfill. Katonda And alina you obuvunaanyizibwa cannot fulfill bwakuwadde them unless bw'olina you have this okutuukiriza. collection. And there are needs in the community which you must meet. Era Amen. weetaaga ebintu bino And they okutuusa require obulamu. you to prepare to collect a giving Twetaaga every Sunday. okweteekateeka Amen. okufuna The okuweebwayo giving of kw'abantu your church. buli Amen. Sundays.
And the people must themselves plan to give something each Sunday. Era naffe abantu tulina okubeera nga Amen. twetegereza okuba ekituwaayo buli You must Sunday. plan it. Buli It must not be something that you just think about olina okweteekateeka because you want to tokirowoolezaako come wano to church. Amen. otojja kanisa. I grew up in the Catholic Church, Nakulira mu kanisa y'abalala. and for us, you reach the church. At that time, you reach the church, and then you go into your pocket and pick what is there. Otuuka mu kereziya ng'ogenda mu nsawo olina ng'owaayo. And we kind of put coins. Era nga tuteekayo ku musumusu bwezi. But that habit hasn't left. Naye It is almost in every church, isn't it? kintu kiri ku kanisa. We pick the coins, Tunoonya binusu the 100, the 500, eby'ebitaano eby'ekikumi. the 200 is the thing we want to put in the Twagala basket. okuteeka mu Amen. nsawo But ya God is saying, plan this naye giving. katugamba teekateeka And He's saying, plan this giving according to your income. nga According to the bw'ofuna word bw'oba you get, oteekateeka mu wiiki according to your income. tosalirawo What are you wano making in the course of this week? mu wiiki olina What kyokulya income came into your hand? biki ebize So mu that mikono you gyo must plan it. Amen. teekateeka nga You must tonnatuuka plan it and give what is the Lord's to the Lord. Amen. When it comes to Sunday. Amen. batuuse ku Sunday. Let's study this a little bit more. The planning process. Amen. Katongera Let's read okutegeeza 2 ku Corinthians. kuteekateeka. We are going to read 2 Corinthians 9 from verses 6. Ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essula ya 9 olw'omukaaga 6 to 8. okutuuka ku lw'omunaana. Asome mu Luganda nti naye kyenjogedde olunyi lw'omukaaga Yes, please. naye kyenjogedde kino nti asiga entono alikungula ntono era asiga ennyingi alikungula nnyingi olw'omusango. Buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si wa nnaku newankubadde olw'okuwanirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Amen. Olw'omunaana. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna, ebigambo byonna, mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Amen. Amiina. The planning process should be like the way a farmer does his planning. Nga Amen. tweteekateeka okugaba tulina okukola ng'omulimu gwa kuteekateeka na ngeri A okusiga. farmer cannot just decide to plant any time. Omulimi tamala ng'ajja There's n'asiga a essaawa season to yonna. plant. Wabeerawo ekiseera ekituufu Amen. eky'okusiga. But here they have told us every first day of the week Era wano kyalugambye nti buli lunaku olusooka mu wiiki oba Sande we are supposed to do our giving. lunaku lubeera lwa But for kusiga a lwa farmer, kulaamu. he must wait for the right season. Amen. N'omulimi alinda sigo entuufu And he ekiseera must ekituufu. prepare the ground. Era alina okuteekateeka He must ettaka, have the seeds to alina plant. okubeera n'ensigo zagenda If he okusiga. does not plant, if he plants little, he will also receive little. Bw'asimba akatono era ajja kufunamu ensigo. A man who plants 1 basin of beans will receive a certain amount, equivalent to the 1 Asimba basin. ebbaafu y'ebijanjaalo era ajja kufunamu ekyo But ekivaamu. the one who plants like 4 basins will also receive equivalent Ate to that. n'anasimba ebibaafu bina era naye ajja kufamu. That is what this scripture is telling us. Amen. So if we sow sparingly, we also reap sparingly. Owaayo nga Amen. weerekereza era ojja kufuna. And it works in the church as well. Era Amen. wano mu kanisa kikola bulungi. It works in the church as Bwekityo well. kikola. What you sow is what you reap. It is the Ekyokungula, word of God, so ky'osiga, it cannot be a lie. ky'okungula. Amen. Ekigambo kya Katonda tekirimba. Are we together, children of God? Tutambulidde wamu. Yes. Are we hearing, children of Yes, God? we are. We are. Amen. Some of us might be asking questions. But do we ever have enough money? Oyinza okuba weebuuza naye ndibeera ne ssente eziwera kuwa ezimala. Or who has enough money? Ani alina ssente ezinyingi? Who has enough? Ani kugamba nti It's never enough. tezisobola kuwera. Everyone who has something will always need more. Buli alina Amen. ky'alinawo era ajja kuba nga yeetaaga ekirala No one ekikulu. ever has enough. Tewali asobola kubeera na kimala. Amen. Nina. Even the people who have a lot, you will find that they will still complain
at the end of a season and say, I wasn't able to do this and that, or my business didn't do as I expected. Era nawe mulowooza nti balina bingi bye mulaba nti balina era ku nkomero bagamba era saasobola okukola kino ate kiri tekyawedde wabeerawo ekibulawo buli kaseera. Actually, they can be worse than the people who don't have. Bayinza n'okuba obubi okusinga n'abatalina. Because they have so many things to do that they want to put all the money in the many things. Kubanga bayinza okukola bingi bateeka wano ne wano ne wano. And someone might be saying in our midst here that if God gave me more, Era nawe oyinza okuba wano nga w'oli ogamba nti singa Katonda nnyongerako n'amasente ezisingako. but if God gave you more, you would also have more to Naye give. era gy'alako ozigwongera era ojja kuba n'ebirala bingi by'ebyozigwa. Just like the rich people who are struggling and also failing to give. Amen. Byaba gatta be tumanyi ate naye nga balaba okuwa Amen. We must become like the Macedonian church. Tulina They okubeera didn't ekkanisa have y'e much, Makedoni. but they gave. Tebalina Amen. kingi nnyo. naye ate So nga you baali. start with the little that you have. Where Kandi you kana have is katono where k'olina. God wants you to start from. Mukama ajja Amen. kuweerawo. And be faithful. Ate era beera mwesigwa. Be faithful where you are. Beera mwesigwa n'akatono And then k'olina. God will be faithful to you. Mukama Because He has mwesigwa promised n'oli. Kubanga that He will ekisuubizo bless kye, you when you plan your giving. Amen. kubanga bw'atyo bw'asuubiza nti So bw'oba in the okusaayo course of the omutima week, plan your giving. so Amen. wiiki eno pulaani nga kyogenda okuleka wiiki ejja. Plan your week. Amen. Amen. Knowing that Sunday is coming. Amen. Teekateeka kuba And Sunday when tegwa ku Sunday comes, I have to give. Amen. era okimanyi nti olina And we okuwaayo. already know that God gave us instruction 10%. Katonda okimanyi yatugamba nti ekimu eky'ekkumi So kiki. whatever you get, know that 10% is the Lord. Manya nti ekyokkumi Have an envelope kyekitandikibwako. where you will put it. Bible And you know this pass. on Sunday, I will not touch this. This on Sunday will go to church. Genda ne paasa Amen. okuva wano osobole okuteekamu ekyo ekyokkumi And see if God ng'omanyi will not bless you. olabye Mukama Amen. bw'ataakuwa ekyomulimu. And we have read from this scripture that Paul is telling us that we need to give not reluctantly. Era Amen. tusomye mu kyawandiko Pawulo agamba tuleme kuwaayo nagalaale nga bwe bawaliriza. Because God loves a cheerful Kubanga giver. Katonda ayagala Amen. omugabi asanyukira mu God ekyo ky'akola. loves a cheerful giver. Akwagala Amen. osanyukira mu ekyo ky'okola. So I want us from this point, from this important point of planning our giving, I want us to take an important point of prayerfully. Mu nsonga eno ey'okuteekateeka okuwaayo kwaffe, Prayerfully. Amen. katongera okikakayo okukyenyigiza. Tulina okuteekateeka nga bwe tusaba. When you pray Bw'osaba, and you know that God is the one who gives you this ng'era thing, okakasiza Katonda yakuwadde eyo you will by'olina. not, you will not give reluctantly. Tojja kuwaayo buwi. It will not be painful to give. Tekijja kukuluma ng'owaayo. And it will soon become a lifestyle. Era Amen. ejja kufuuka bulamu bwo, ejja kufuuka That you mbeera will zo. just know that whenever you get money, the first thing that comes to your mind is the Era ojja kuba 10%. mumanyi bulungi kisente okuva mu nsawo yo ekimu eky'ekkumi kiba kyavuddeko dda mu mutima gwo. I want us to conclude this point by looking at the verse 8. Ensonga eno nga tukimaze nyigize nga Verse 8 of tuwulira chapter 9, 2 Corinthians chapter Bakolinso 9, ekyokubiri the essula verse 9 8. olunyiri lwa 8. It says, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Nti Amen. era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli mmwe It is nga all mulina things. ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Amen. All. Amen. Byonna His grace will abound in ekisa all kye kijja areas kubeerera of your life. kyonna Amen. mu bulamu bwo bwonna And at all times. Amen. ekiseera kyonna. We need to begin to trust the word that God speaks to Twetaaga us. okutandika Amen. okukkiriza ekigambo Katonda ky'ayogera eri obulamu bwaffe. And when we do that, Era bwe tunaakola definitely we will be what? bwe tunaakola bwe tutyo Amen. tujja kuweebwa omukisa. We will be rewarded. Tujja Amen. kuweebwa empeera ebya Katonda. Amiina. We are going to our last point. Ensonga yaffe esembayo ey'okuna. God rewards you
if you base your level of giving on your prosperity, Katonda atakuweekera bweweesigamye okuwaayo okwo ku bugagga bwo oba kweyo by'olina okulambula. and we are reading from 1 Corinthians 16:2. Tujja kusoma Abakorinso ekisooka 16 essula ey'okubiri. We'll read it again because we want the point to see. Okay? Twakisomeemu ddala ekisomo kukiddamu kyawandiikibwa ekyo. It says, 16 and verse 2. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income. In keeping with what? Income. His income. Saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Ku lunaku Amen. olw'olubereberye mu Ssabbiiti, buli muntu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa, ebintu bireme okukuŋŋaanyizibwa lw'ebijja. In keeping with your income. Amen. Nga bw'oyambiddwa, nga bw'ofuna. The more you get, the more you give. Kitegeeza nti bwe weeyongera okufuna, olina That is okweyongera. the principle. Y'ennono eyo. The more you get, the more you give. Gy'okoma okufuna, If gy'olina you okoma get okuwa. less, also you give Oba less. ofunye ekitono, era osobola okuwaayo ekitono. But the more you give, you get, the more you Naye give. bwe Amen. weeyongerwako, naawe yongerako ky'owaayo. Amen. Amen. If God is prospering you, we should also prosper the church. Katonda Amen. ng'akulaakulanya, naawe ovunaanyizibwa okukulaakulanya Our giving should also increase okuwaayo according kwaffe kulina okweyongera okusinziira ku bwe tweyongedde to this guideline. Amen. n'ennono bw'eri. So you give basing on your prosperity. Amen. Owaayo olw'ekwanisa kwekyo ky'ofunye. How do we do this? Kikolebwa kitya? And the best way to do it is to look at the percentage. Amen. Era tusobola kikola bulungi singa tufuna ebitundutundu. In the Old Testament, God gave us the 10%, isn't it? Mu ndagaano enkaddo Malachi ekigambo ekimu ky'ekkumi. In the first sermon, we actually read that Malachi 3. Amen. Mu ssabbiiti esooka twasoma Malakayi essula eyokusatu. From verse 6 to about 10. I will ask you to later go back and read it. Tuddeyo tusomemu twejjukanye. Because that is where God gives us that instruction. Kubanga Katonda yatuweera Give 10%. ekyokuwaayo ekimu eky'ekkumi. And that is where God promised to open the floodgates of Era Katonda heaven bw'asuubiriza okuggulawo enzigi and pour ez'eggulu upon us blessings that ziryoke we cannot tuziyingire have room. ng'obuyinka We cannot have room to nga contain. tetulina na bwe tuziteeka omukisa tulina bwe tuziteeka. Amen. Amen. So the 10% is in the Old Testament. Ekimu Amen. eky'ekkumi kiri mu ndagaano enkadde. And therefore, children of God, when you give less than 10%, N'olwekyo you're not bw'owaayo even within the guidelines. bw'owaayo ekikkakkanye wansi wa kimu eky'ekkumi oba togoberedde ennono yaabwe Katonda. You are then failing in the points we have had before. Era n'ensonga Isn't ze it? tuyise emabega Where God oba is saying, give generously. If kubanga you're giving towaddeeyo less, na mutima gugabi if it is less than 10%, then you are not generous. era oba tolina mutima mugabi. If you're giving less than 10%, then you're not giving Bw'otamaayo sacrificially. kimu kyakkumi era oba teweewaliriza oba teweefiiriza You're not giving according to the principle. oba towaddeeyo Amen. ng'ennono z'obwa Katonda bwe ziri. So we need to give according to the principle of God. Twetaaga That is okuwaayo the 10%. ng'ennagazibwa Amen. Katonda bw'egamba ekimu eky'ekkumi. But this 10%, children of God, is just the starting Eyo point. etandikwa kimu kyakkumi tutandikira butandikizi. Many of us think that is where it ends. Abamu tugamba ekimala nze nga mmaze. Even me myself, that is where I thought it would end. Era nange bwanaliza kyawe bwe kikoma. I only learned recently that I need to also give according to how I prosper. Naye juzijuzi Katonda ansomeseza nina okuwaayo. I also only learned that I need to increase my giving. Nsobola okweyongerako okuwaayo kwange. Because 10% is only the starting point. Kubanga ekimu Amen. ky'ekkumi etandikwa butandikwa. We should increase our giving. Amen. Twetaaga okwongera ku ngeri gye As tuwaayo. we prosper, we should also increase the Nga percentage. tukulaakulana nga tweyongera naffe twongere ku Amen. kasente. Kitundu ekyo. Grow in your giving. Amen. Kusa okuwaayo okwo. I have known that as Christians, we grow in many areas. Amen. N'abakristaayo abalokole tukula mu ngeri nnyingi.
When we are just born again, they say we are like babies. They say, like babies start with milk and then they begin to eat porridge, then they begin to eat food. You keep growing. Amen. And eventually you are grown and you know much more because you are reading the word. Amen. So we grow in our reading of the word. We grow in our prayer life. Isn't it? We grow even in our spiritual life. The way we do things. Amen. But unfortunately, children of God, we never grow in our giving. If anything, we want to even give less than 10%, which is an instruction from God. Yet the Bible is expecting us to grow in your giving as well. As you prosper, grow in your giving. Amen. And that is what God is teaching us today. So I want to encourage us today as children of God that we start with the 10%. If you are not there, if you have not been given 10%, that is a start point. I want you to start there. Amen. Amen. And that is tithe. That is not offering. Offerings are different. Pastor, maybe one day, Pastor, we find time and talk about it. But today we are talking about the tithing. Amen. And I want us to grow our tithing. Amen. From 10% to something more. Amen. I know that many of us have been giving the tithe of 10%, and if we have extras, we give as offertory. Which is also good, but I want us to now grow in our giving. The way we have learned in this past few weeks. Amen. The way we have learned in this past few weeks. So if you're not at 10%, I'm encouraging you today that let us go to the 10%. Amen. And when your income increases, remember that this God keeps his word. Amen. Remember that this God is not man that he should lie. Amen. If he has promised you that he's going to bless you and that he's going to reward you, he will do that. Amen. Some of us have tasted it, and some of us can confirm that this God does not lie. And some people, as I told you in the first service, I've learned this principle well. That now God has blessed them so much that they can actually live on their 10%. And I want to see God bless us in this church. Amen. That we begin to give God 50% and I'm on 50%. Then we increase to 60% and 10%. I can live on 40%. Yes. And we want to reach that point where our 10% is added for us to live. Amen. Can you imagine how wealthy we'll be? If we can live on 10%, it means that this 10% does for you everything. Whether this fuel goes to 10,000, it will still mean that 10,000. Amen. And if you must pay fees, you will still pay fees. And you will still save on 10%. How rich will you be? And our God is able to do it. We have seen people become very rich. Why not us? We are also his children. Let us just learn the principles he has taught us. Let us stick by them, and our God is going to do it. God is going to take us from glory to glory. Amen. Amen. And as I conclude this message, I just want to challenge us as a church
that which should be our prayer point. And I pray that the pastor coming or the leader coming, that God is going to, that we are going to give in a way that will please God. That we are going to give in a way that will please God. And that God will reward. Amen. Amen. Because we have been taught. Amen. And when you are taught, you cannot pretend you don't know. You know, even they say ignorance of the law is not defense. But now you are not ignorant. You have learned God. So let us give in a way that will please God and attract reward from Him. Amen. And I want us to also pray that we decide to start giving the 10%. Before we use it for anything else. Amen. So that it becomes a lifestyle. You get your 100,000 and you know 10,000 is the Lord. Just take it out immediately. Amen. And remain with your 90 and be pleased and happy to spend it the way you want. Amen. Not to start spending it and then somehow you say, I started spending this money. And before I knew it, even the 10%. So let us make it a principle and a way of life. The minute you get your money, take your 10% away and put it to God's work. Amen. And number 3, let us also pray this morning that God will give us opportunities to grow. Amen. We pray for opportunities to grow in our giving. Amen. Those opportunities mean God is going to actually expand us. Amen. He's going to prosper us. Amen. Whatever we are doing, God is going to prosper so that we can grow our giving. Amen. Let us grow our giving. We cannot continue to be babies when we have been in charge for 20 years, for 10 years, for 5 years, for 2 years. However long you've been in church, you should grow your giving. Amen. Amen. We cannot remain children in our giving. Amen. Amen. And today I want us to take our memory verse from 2 Corinthians 9 and 7b. Which is a very simple one. It says God loves a cheerful giver. That's what I want you to remember for next time. Okay? God loves a cheerful giver. And I want us to remember our 4 points. Amen. Our 4 points. Number 1 says giving yourself along with our gift. Amen. Amen. Giving ourselves along with our gifts. Number 2, accepting our personal responsibility to give. Amen. Number 3, planning our giving. Amen. Number last is basing our giving on our prosperity. Amen. We all want to prosper, isn't it? So let's base our giving according to how God prospers. May the good Lord bless you, prosper you, as you prosper in the things that He has taught you. Amen. Amen. Thank you.
Wow. Ekigambo nga kibaire kinyivu bulala. Nja kutusaba bwe nange tumire ku magulu gaffe tulina okusaba ebintu bino bye tuyiza olunaku olwaleero. Njagala oyimusa eddoboozi weebaze Katonda olwa ebyo bye tuyize olwaleero mu nsonga y'okuwaayo. Yimusa eddoboozi lyo weebaze Katonda wennyininyini wooli awo. Zibiriza amaaso go weebaze Katonda olw'ekigambo kye kyetuwulidde n'obubaka Mukama bw'atuwadde. Tubeere abasajja n'abakazi abagenda okuba nti no tuwagalwa n'ekigambo kya Katonda. Mukama tukwebaza Yesu ekigambo kituwulidde olw'omuddo Mukama gw'okozesezza ku nsonga eno ennono ez'okuwaayo n'okubeera tuli bantu abeesimbu mu bintu bino eby'ensimbi. Era Mukama nsaba nno ffe ng'ekkanisa tugende Mukama mu maaso okuba nga tutambulira mu mazima gano ag'okugaba n'okuwaayo mu ngeri esobose Yesu. Mukama tukwebaza nnyina Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokubiri njagala osabe ogambe nti Mukama nnyamba nkomyengawo ekimu eky'ekkumi buli lwe mba nfunye akasente. Lwaki? Bw'okireeta Mukama ng'akuwa omukisa. Bw'okirya obanga omulimi afunye ensigo naye ate n'asima n'azirya tagenda kusimbisa. Gamba Mukama nti neewe olunaku olwaleero okuba nga nkuwa ekimu eky'ekkumi buli nsimbi gye naafuna genda mu maaso ga Katonda. Yimusa eddoboozi l'Oluganda, yimusa eddoboozi lyo weeweeyo eri Mukama. Mukama omugambe nti nze neewaddeyo. Mukama tujja mu maaso olwaleero. Mukama twewaayo nate buli kinoomu ffe ng'ekkanisa ya GFM okuba nti tuwaayo ekimu eky'ekkumi awatali kukaka nsonga ddala yonna oba gino emiso gino oba girye. Naye Mukama twewaayo otuyambe. Mukama oluusi tulemererwa kubanga embeera ebeera nzibu nnyo. Ate olulaba byo gizimbulukusa n'agizimbulukusa n'atulaga kino n'atulaga kiri. Tugenda okubaliza nga tulidde ensigo ebalituwa obugagga. Mukama tuyambe mu linnya lya Yesu Kristo. Tube twewaayo ekimu eky'ekkumi ekyo tutete mu kkanisa yo tukireete Mukama mu maaso go. Mukama nga saddaaka. Mukama tubeerenga abantu ab'ensi eno bawaayo ebigali eri abakatonda n'emisimu n'ebisambwa ate Mukama nga beesimbu. Naye Mukama tulemererwa ekimu eky'ekkumi n'Omukama olwaleero twewaddeyo nate Mukama otuyambe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Ekimu eky'ekkumi Mukama tukireetenga Ayi Kabaka. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tugambe nti amiina. Ekyokusatu njagala tusabe Mukama atuwe emikisa oba agulewo emikisa tweyongere mu byenfuna byaffe ate ne mu kuwaayo kwaffe. Nga bwe tuyize nti bw'omala okufuna ekingi olina kuwa ki kingi. Bw'oba olina kitono owaayo kitono. Naye nga bwe tusabe nno omulimi bw'agamba nja kusimba akatulo kano kokka mazima ddala wano wansi bw'ajja okukungula ajja kukungula eyo gy'ataasimba. Mukama atugaziize ensala ezo tube tuno tufune emikisa egy'okuwaayo ate Mukama atugaziye mu tugenda okuwaayo ne mu byetugenda okuba tuno tuteeka mu maaso ga Katonda. Kale sabisaala eyo Mukama tusaba mu linnya lya Yesu Kristo otugaziize emikisa egy'okuwaayo era Mukama ogaziye n'emikisa egy'okugaba. Tuleke okubeera abakodo oba mukono gaamu mu nnyumba ya Katonda nga tujjanga ne coins ezitawedde ey'ekikumi ey'ebitaano Mukama naye ng'ate byetaaga ssente zitusaanidde. Mukama naffe otuyambe tweveemu Mukama twenyambule muffe Mukama tweweeyo okubeera abagabi abannamaddala. Era Mukama nga bwe tuyiza olunaku olwaleero nga buli lwa Sande tuteekateeka buli wiiki yonna ekiweebwayo kyaffe emikono gyo. Era Mukama tubeere tuno kuyala saddaaka nga saddaaka siizina entemeka amagulu oba wagana n'endiga ezitalaba zebayagala ng'okwetera mu yeekaalu yo. Naye Mukama ffe naffe tumanyikira saddaaka bwe zityo nga tuleeta endiga naye ng'endiga zetuleese bwe bulinga obusinga obubi ze koyini ezo oba endiga ezitalaba ebintu ebitaliimu ebyo Mukama tusaba obituwonye mu linnya lya Yesu. Kati tutabala okuwaayo Mukama tubeere abasajja n'abakazi abagenda okukulaakulana ku mirimu gyaffe ebizinesi zetukolamu. Mukama otusaba tufune emikisa. Oluusi osanga tubadde tutabala n'obwavu n'obutabeera na bintu bye twetaaga kubanga tubadde nga bakodo bwe tufuna Mukama tuwaayo. Naye Mukama nakuba tusasiiwo Mukama tweweeyo Mukama ogaziize ddala ensalo zaffe ez'okugaba
n'esookuba tuno Mukama tugenda mu maaso mu mbeera zaffe. Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza. Yusa eddoboozi weebaze Katonda kubanga singa Mukama tatuwadde mazima gano tewandisobodde gamanya n'ekyokubiri twandisobodde gaggawala. Mukama ayagala kukozesa ggwe obeere omukazi, obeere omusajja, obeere nannyini mayumba, obeere omukazi oba omusajja agabirira obwakabaka bwa Katonda, obeere omukazi w'omusajja alabirira bannamwandu oba alabirira bamulekwa oba alabirira abaavu abatalina naye ng'atandika kuga kunonoza atuwadde tulala kuzibaako eno n'ezo. Mukama tukwebaza kubanga ekigambo kyo kisse mu kiseera ekituufu ffe ekkanisa gy'efe Mukama wegala Mukama otugaggawaza n'otukulaakulanya Yesu. Mukama nga bwe wagamba nno oyagala buli kimu mu kkanisa muno afuuke naggagga, afuuke omukazi n'omusajja nga naggagga mu byensimbi. Lwaki? Olw'ekigambo kya Katonda kisobola okutuukirira. Mukama tukwebaza omuntu gw'okozesezza omwoyo omukusayi Mukama, era Mukama nga tugenda mu maaso n'okwayo natulaku olwaleero. Mukama ebiwa byaffe Mukama obiwa omukisa, era Mukama bigaziyizibwe kubanga Mukama tubaddeyo ffe ng'ekkanisa okuba twongera okukola mu kuwaayo. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, gamba nti amiina. Tulako wansi wennyini w'oli awo, nja kusaba abakebezi bajje n'ebifo byaffe bisinayo obunene batandika okutuyitamu tuweeyo tutandika olunaku olwaleero. Tolinda nkya, tandika kaakano. Mukama ajja kuwa omukisa. Omusikasala agenda kujja atuyise mu birango tusobole okufunafuusa obudde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abakebezi abatambulamu babaza Mukama olwa saavisi ey'olwaleero nga twebaza Mukama olw'ekigambo ekisse mu kiseera nga kino ku lwaffe, era tweyongera okwebaza Mukama olw'omulimu ogenda waggulu awo okuzimba ekkanisa yaffe. Tweyongera okusaba nti Mukama ajja kuleeta ssente, ajja kukozesa ggwe nange kuleeta ssente ezo tusobole okuzimba ekkanisa eyo ewese Mukama ekitiibwa. Era ng'omusumba bwe yayogedde ku makyawo nga tutandika nti twetaaga sementi, era kati ensala ya sementi eri ku mitwalo 3,800. Twetaaga emitayimbwa eminene buli gumu gwa 13, emitwalo 13 buli gumu. Nti era twetaaga emitayimbwa egiwerako, esementi awerako. Mukama akukwateko kinoomaali eyo, osobola okuwaayo akasawo ka sementi, osobola okugulayo omutayimbwa gumu, etukwatira wamu ekkanisa yaffe n'etandika okutambula ng'egenda mu maaso. Buli wakusatu tubeera n'okusaba n'okusiiba wamu bwennyini okusaawa 12:30 okutuusa essaawa 1:40. N'abo ababeera ku mukutu era mwaniririzibwa okuteekako tusabe wamu buli wakusatu okusaba n'okusiiba. Waliwo n'okusoma prayer school, okusaba essomero ly'okusaba buli wakubiri okusaba 11:30 tusa ssaawa 1 buli wiiki. Era tugaddewo abadde beewandiisa wiiki eno tugenda kuggalawo abadde bagala okwewandiisa. Obanga tolaba kwewandiisa tuuka mangu ojja wa administrator basobole okuwandiisa. Mukama yeebazibwe. Era tweyongera okwesabira bannange ensinga bwe mugiraba ebintu si jangu ebbali eyo security wise, era abantu babayingirira, abantu bakola kino kiri. Tweyongera okwesabira ngana, twesabire ngane. Mukama yeebazibwe. Mukama atukuume era atuyise mu kino ekiseera kuba nakyo kijja kuyita kugira Katonda gwe tusinza mulamu era mukulu akole. Mukama yeebazibwe.
Mukama tukwebaza n'olw'ebibuwa byonna bye tusobola okuwaayo olunaku olwaliro Mukama. Tukwebaza kuba gw'otuwa ssente ezo, gw'otuwa amaanyi n'amagezi okukola ssente ezo Mukama. Era Mukama tuzikukwasa nga tuzikuwa Mukama. Ssente zino ziyongere okukola omulimu gwa Mukama mu kanisa eno Mukama. Ekitiibwa n'ettendo kikuddire Mukama. Wa omukisa abantu bo Mukama bagenda wiiki eno Mukama nga tufuluma Mukama mu kanisa eno Mukama. Wiiki eno tukulembere ne famire zaffe Mukama. Twebika mu ssayibo ayi Mukama. Leka wiiki eno Mukama wiiki ebeerere ey'amaanyi ayi Mukama. Tugulumize erinnya lyo buli kye tunakola Mukama wiiki eno. Ekitiibwa n'ettendo kikuddire Mukama kubanga osaanidde. N'abo abalwadde Mukama bakome olw'obwekisa era obawonye ayi Mukama. Tukwebaza kubanga osaanidde. Era byonna tubisabye mu linnya ly'amaanyi ga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekera omutukuvu beere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egy'ekitalo. Mugende emirembe byonna. Saavisi ewedde ey'Oluganda Mukama abakulembere wiiki eno mugende muwangule. Amiina Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abakwaya